Aya basi olunaku olwajjo abategesi b'ebivulu abeegattira mu kibiina kyabwe kye bayita National Promoters Association ekikuli omukulu gwe bayita Abitex ne banne bonna basobodde okuba ate nga bayise olukuŋŋaana mu kusookera ddala enteekateeka eno yalina okubaawo nga 23 ne bagyongezaayo paka olunaku lwajjo babadde ku kalenda. Ekivulu enteekateeka eno olukuŋŋaana luno lwabaddemu abategesi b'ebivulu n'abakwatibwako mu ndongo era we kyaggweredde omulamwa gwe babaddeko gwa kusomesa bayimbi olw'ensonga bagamba nti bateeka nnyo ssente mbivulu n'akadde kano tebakyafuna kasente olw'ensonga nti ebintu bya bbeeyi nnyo ate ne revenue yasobodde okuba ate ng'ebagerekera omusolo gwe batategeera bulungi ne bagamba oba oliawo beetaaga okusomesebwa ne bamanya nti VAT ate VAT kyeki withholding tax ono bamukola batya income tax ate akola atya mu nteekateeka eno nga bwe yatambudde bannaffe aba NPA oba ba National Promoters Association basobodde okuba ate nga batudde emakinde kalenda ne basobola okuba ate nga batemye empenda. Omukulu Balamu ye yazze okusomesa abategesi b'ebivulu ku nteekateeka y'okuwa omusolo. Byonna nga byatambudde nno basobodde okuba nno nga beetemyemu. Omukulu Tone Sempijja naye yasobodde okuba ate yataddewo enteekateeka n'ategeeza nti abakulu abo Tone Sempijja taggwayo. Kati sooka owulire enteekateeka eno omukulu Abitex ye gye yatambuliddeko ku nsonga eno. Amannya abampita Abel Musingozi bompita Abitex batulina musango nagoziza ate nga nze president waba promoter begattira mu kibiina kya NPA kinaalisabye buli muntu akigatteko tutambuze ensonga yaffe mu maaso olw'ensonga tulina ggoolo ey'emu. Ensonga etuyisizza wano lwaleero yakuyiiya butya bwe tugenda okukola omulimu gwaffe tukole amagoba ge twakolanga edda wakwatanga kafeero ne Sebata n'ogenda Nakivuma bino abijjukira n'oyita abantu ne bava Nakaseke ne bava Eruweero ne bajjira mu bbaasi ne bajjula ekisaawe ng'otadde mu milioni za 2 n'ofuna omutwalo gumu ku 15 n'ofuna milioni za 5 ze milioni za 25 amagoba n'odda waka nga osanyusa. Kati essaawa zino tekikyasoboka. Ogenda okulanga kamiliyoni Nakivubo nga yabaddeyo Nakaseke wiiki ewedde. Ogenda okulanga nga Spice yabaddeyo Eruweero kitegeeza nti Eruweero tagenda kukola ki. Kakati olugendo lw'okuteekateeka ebivulu kkirizo bagaana lwakyuse. Ebiseera ebyo twateekerateekera nga tulina leediyo 2 ne TV eno. Ye mukulu Abitex ng'ali ku nsonga ze baliko ennaku zino bayimirizaamu nga bagamba baagala basooke bayimiriza ebivulu obutateeka bivulu basoboka okusooka okusomesebwa bannaffe aba Uganda Revenue Authority mu nteekateeka y'omusolo abapoliisi olw'ensonga nti bateekamu ssente nnyingi naye ate ng'ebivulu ennaku zino byakyuseemu. Omukulu Abitex agamba nti bakola nnyo loosi y'amaanyi nnyo naddala mbayimbi ennaku zino. Twabadde tukyali ku lutalo lw'abayimbi abakusaba milioni 2 nga ffe tulowooza nti akusaba milioni 2 ye beyeekola baafuna ekibiina kye ne yeekolera afuna 3. Kati gwe bw'ogendayo okumupangisa akugamba nti ze benneekolera mufuna 3 kati ate gwe bw'ompangisa lwaki onsaba 2. Naye twagenza okukiraba nga abayimbi abasinga obungi si gwe mulamu n'okusigula abayimbi nenja bajjabuliramu ebituleetera loosi. Twagenza okukyetegereza nga abayimbi abasinga akusaba milioni 3 naye babeera mu kibiina kye awamu tafisa wadde emitwalo 10. Netugamba nti kino tetukola tekituufu. Okitegedde omukulu Abitex ye president w'ekibiina ekyo ekya National Promoters Association. Omukulu Balamu ye yazze okuba ate nga basomesa ku bya revenue ensonga zizino. Bizinesi yaffe egenda kuba kati nga emanyiddwa ate nga eweebwa ekitiibwa nga tetulekana bulekani nti abo balekana bayaaye naye nga bamanya nti naffe tuli bawe wa musolo. So the right omusomesa gy'abadde alina okusaba ebinnya ebiri mu kkubo babikole okusaba eddagala. Abitex bulumu namulaba ng'ayikaakaasa ng'agamba mulago teri ddagala naye namubuuza gw'osasula omusolo nga tagabangako wadde siringi 10. So buvunaanyizibwa bwaffe kati okubanja gavumenti etukole ebyo twagala okukolera naye nga tusasudde omusolo gwaffe. Then ekirala, what happens if you don't pay tax? Kyekibeerawo singa oba tosasudde. URA erina eddembe okubawa ebintu byo singa tokopaletinga nabo bajja kujja bagambe twakuyita luli n'ogaana twakuyise luno n'ogaana ne bagamba nti kakati bakwasa esingirawo gwe baashu okusinziira ku kivulu kye yakola luli yakola milioni 10 oba tokolaganye nabo bulungi. Okitegedde omukulu ndowooza aba national promoter bano babadde beetaagamu omuntu ow'enjawulo atali Balamu. Bayinza omulaba ng'owa bulijjo ate nga waliwo emiramwa egya revenue gyeyinza okusomesa bapromota ab'enjawulo. Bapromota ab'enjawulo bagambye
oba oliawo balamu yali badde si omuntu omutuufu okusomesa ku by'omusolo kuba naye promota babadde beetaaga omuntu anabannyonnyola ebituufu nebamanya nti revenue ate taxi vat bye biki. Munnange gwawuliriza oyinza okugamba nti abategesi b'ebivulu badde tebasasula misolo babadde tebagisasula buli kivulu kyobadde ogendamu nga balya buli mu mbeera eyo. Omukulu Bajjo naye yagambye nti bapromota balina enkwe ate tebeyagaliza lwaki. Wulira naye okusookera ddala kanjogere ku nsobi zaffe nga bapromota. Buli muntu ali wano manyi nti alina obulumi bw'enkwe era ffenna ekitugatta bulumi bwe tulina ne bapromota tuyitiriza enkwe. Enjagala mukikkirize mwenna tuyinza okuba tuli wano tulina kye tubala ne tuleka bannaffe ebbali ezo entale eziriwo zonna zowulira nti ampunet NPA just nga bana yetusumbuwa mu biseera ebimu. Kati nsaba olukiiko luno nga munnawe muli wano tukwatagane tuleze nga bana kuba ffenna twagala kufuna. Saagala kwogera bye mwagala kuwulira nze ndiriyo ate njagala buli omu ave wano ng'ategedde twe tuba tulina goolo gye twagala oteebamu buli omu awe munne ekitiibwa. Okwoggana ennyo tekukola solution yonna waba n'abawoggana tubaleete ku ttebo n'atali mu mativu ajje ku ttebo tukwatagane nti tukoze tutya tugenda kusomesa revenue betuwadde omukisa. Okitegedde kati y'ensonga eyo babadde baagala kutema mpenda balabe emisolo gino banagisobola batya. Abategesi wabaddeyo bannaffe ttiimu ya Tone Sempijja beeyawuddemu nga omanyi Tone Sempijja alina gye bayita Amponet Abitex alina gye bayita National Promoters Association. Kati bagamba nti abawoggana nabo babadde saidi eri batandise bwe bati abawoggana nga bagamba abo bafere bafunye sente bilioni 10. Tone Sempijja abina wulira naye wetwogerera wano waliwo yatimbye Kasensero, waliwo yatimbye Ekigangazi, waliwo ali Mubende, waliwo ali Ekiboga, waliwo ali Kanoni, waliwo abali e Busoga. Bapromota bano bakugurawundi era ne promota wa fomu yakamulwa okusalwa show nga kamyoni tagenda kuyimba wa bo bawulidde kaddiiro revenue egenda kuleeta bilioni 10. Ngakati bilioni 10 ezo tulimberimbe tutya abasiru. Bapromota abali mu mulimo ne babaleka ne bakuŋŋaanya abantu baabwe kiddala kijjule bagambe bapromota twababuulidde basebo ne banyoba namawulire bano bapromota abatuufu abakola ku ground be mulaba natimbye Kanoni Mpigi n'Ekiboga. Ffe tuyina ekibiina ekitugatta nga kirimu nannyini kifo kirimu promota kirimu n'oyo yennyini akola emirimu gyonna egikwatagana mu industry nti eva bosi akuba baana promota omwana atimba ebipande promota akola drive promota nze agula omuyimbi ne muwa sente ndi promota. Kakati abo abali awo mu mwaka guno bakoze bivulu bimeka. Okitegedde nkutegeeza nti wabaddewo meeting 2 eya Tone Sempijja na Abitex eyenga agitadde eri. Tone Sempijja agalira promota abatuufu yabayina Abitex bayina abo balimba bulimbi. Abo abategesi b'ebivulu abali awo tewali ayina kizibu kyamanyi kiruma mwana ono wa wansi tamanyi kizibu kiruma nannyini kifo nti n'ebifo babikuba ne babyasa ne babiyiwayiwa abo bennyini tonna kye bamanyi. Kati baagala kufuna kaddiiru babenga bebategerya abategesi b'ebivulu babenga bajjayo sente ng'ojja kusasula sente bwe ziti bammemba mu bigaane bifu kakati kyenjagala obbalaga bafune sente wano buwumbi n'obuwumbi ne babagamba temuli bapromota ne bazeegabira bo ne balumuna milioni 5 milioni 4 milioni 3 kakati essaawa eno babaagazaaki olaba tukomyewo kitegeeza tuli batuufu olaba tukomyewo nga we tuli mu kamera kakati gune bali tutimba bipande kati we tuli kakati tubasaba njogera wano nga Tone Sempijja pioneer founder wa Amponet ngeyatandika ebintu bino byonna okugatta bapromote wajja nosale muyimirize ensonga zonna ezigenda mu maaso musooke mufune abantu abatuufu bababulire ekirina okugenda mu maaso. Okitegedde ye Tone Sempijja tagwayo yabategeezezza nti kiri ekibiina tayinza kibeeramu yakiyise sitaani. Weegaananga sitaani n'ebikolwa byo byegaanira ddala. Sitaani mwegaanye sitaani mwegaanye sitaani mwegaanye n'ebikolwa bye byonna. Obubbi babbadda mwalimbalimba dda abantu mwakozesa dda abantu wano ne mubakozesa nga mubalimbalimba abaana ne batuuka n'okweyambula ng'abasajja bwe bamukozesa abo boolaba abo ate ne bamula ne bamubba eyeyambula tiyafuna ssente ne batukyaya n'abayimbi abayimbi bennyini be bakama baffe kubanga be bannannyini
kati ate bo bali balaga nti be babbosi b'abayimbi ekitaliyo twali promota sola kwetegeka bamula kutegeka bayimbi ne balyoka bafuna kakati abayimbi tuli wamu nabo abayimbi tuli wamu nammwe ye Tone Sempijja oyo n'ekiwayi kye era omukulu gwe bayita Norbert Events ng'ali ku kiwayi kya Amponet ekya Tone Sempijja agamba yeewuunya nnyo omukulu gwe bayita Balamu ekesi ni point ku ssaawa zino bapromota bali be mulabye wansi osobola okubakuba emigono obamala obaayo g'obuuza ani alina Valentine's Day tewali alina wadde n'ogu naye bano bapromota bannaffe bano be mulabye abaliwo tobola navaayo n'embigatta kubanga be bapromota abamanyi events kiki okay omulanga kutwagala okukubira gavumenti naddala genosale bano be bantu gavumenti beyeetaaga so si bali ekirala bannayika mbabuuze bannansi mulimu abasajja be mutunula wansi awo kati nga mwami Balamu naye mwami Balamu gwotula ne Katonda oba gwobeere wa President Museveni gwotulaga nti President Museveni alina okubeerawo ffe tetuwakana gwokubeera mu birthday simanya gwoleta birthday gwe tulaba kusimanyanga sebeyiruddawa era neeno nayeroze era ne revenue era gwe Balamu enseno ogenda gikungula zede kibuzo kyemboza soko ononyereze gwe uloza kulati kusaawa zino bali abayaye bakukozeseza bakulese mu bintu bino kitegedde omukulu Norbert Events agamba nti bapromota amagezi ge babasalira gaagano so kumande tuli wano kalenda mukeereko nnyo gwe promota amanyi